Bana abatuuze tusanyise okubalaba. Meeting eno twagala omulimu gukole ki? Gutandikirewo. Kati abo abalowooza okuteekamu ensonga endala banaaziteekamu nga ffe najja wano nkaaga mu mukaaga. Kubana bagamba wano kanso bagisaba pulaani negaana obbawa ng'ebagamba bagiwe ssente yebeetuzimbira ki omwala. Ebiseera ebisinga kampuni zaggaddwa abantu baffe bamaze weeks bbiri tebakola ki tebakola. Ensonga weeri ntuufu y'amazzi naye ne bano abatakola saawa eno ate kati batandise okutukosa mu byalo. Kumalawo embeera eyo bannaffe bano kabatandika okukola omwala ne bali baddeyo ku mirimu gyabwe bakole embererezi zikole ki ziggwewo. Era njagala omuntu yenna ayina ensonga yonna ekwatagana ne naava agyogerere wano mu lukiiko ki mu lukiiko luno. Ensonga ebadde tubobbye omutwe olwaleero tulina kyetukoze ki kyetutandiseeko. Emabegako awo amazima amatuufu waliwo ensobi, twali mu nsobi, waliwo ebyali bigenda mu luzzi nga si birungi. Ekyo tukikkiriza. Wabula bwe twali wano omulundi ogwasembayo twakkanya tugenda kubeerako n'okukwatagana n'abakulu tulabe ensonga obuzibu buno obubadde obuvaawo butya. Bwe tuba twagamba nti tubadde tusindika kazambi mu mazzi, naffe tulina enteekateeka ze tuteekawo okulaba nti ensonga eno tekola ki teddamu. Tubadde wano nga twegeyamu n'abayindi abo ne tugamba ku bbalaza tutandike n'omukyalo ono ensonga eno naye erabike ng'ekola ki ng'ekkuka. Olwaleero amazima amatuufu ng'abakulembeze bammwe bano bali wano, obuzibu ssaawa zino ffe matiriyo tukoze ki? Bwe twali mu meeting e Kampala mwali n'abakulembeze bonna aba municipality ne Madam RDC waliyo. Kanso yatugamba be bagenda okuzimba ki omwalo. Nsaba mumpulirize. Batugamba be bagenda okuzimba omwala. Era ne batugamba nti pulaani zonna zaakoze ki zaawedde. Olunaku lwajjo twabadde tubakubira amasimu nga tebakola ki nga tebagakwata. Nsaba mumpulirize. Olunaku lwajjo bwe twakubya amasimu nga twagala babuuza pulaani yaffe etuuseewa.
era bwe batatuzeemu ffe ne tugamba omulimu ogwatuweebwa tugumanyi. Omulimu ogwaffe gwaki? Gwa matiriyo. Ne tugamba katugende tubatwalirewo ki? Matiriyo. Olunaku olw'enkya ffe ne siminti we mutugamba nti muteeke mu nnyumba ajja kukya. Bibanyumira byokka. Olwaleero njagala kubagamba bwe twogera kaka twakkanyiza mu nnema olunaku lwa Mande tusooke tujje wano tutunulye ekyo ekigenda okukolebwa ekikoleddwa. Kampani tegenda kuggulwawo okutuusa nga waliwo ekikoze eki. Bwe twogera olunaku lwajjo twabadde n'abakugu nga tujja kkaanya ku matiriyo ki agenda okukozesebwa kubanga tetwagala kukola mwala ogenda okuwangala omwaka gumu. Twagala kukola omwala ogenda okuwangala okumala ebbanga. Lwaki njagala kusamba abatuuze muleke kubanga bainvesita batuwadde obuvunaanyizibwa. Bo bawadde obuvunaanyizibwa municipality nga gavumenti tubunanyizibwa okukola ekintu ekiwangaala. Tetwagala kukola shode waaka. Lwekyo twakkaanyiza ne bayingiriya bayenyi bakawusantanti. Meya kakutegeeza ebigambo bino ensonga gy'okulembera n'abakugu we bakyasinze kukola bibi. Nga ba investor ogwabwe gwa kukola ki? Gwa kuleeta bikozesebwa. Materials ezinaba zikola ki? Nga municipality einagwayo gwa kuleeta work plan. Aba engineer baga bajja kubaawo abenjawulo. Companies zireete ne municipality ereete owaayo. I'm learning it from the mayor nti plan ekyakola ki? Ekyabulamu. Naye nga bwe twabasa Abantu bakulu twekolera omwalo gwa otanywanga ku mazzi ago era bagenda kujja bakole ebintu byabwe nengalye era balye ssente bagende. Twagala tukole abantu tuli basimbi tunyale empapula z'obusimbi. Haya, yongera ensonga yo. ekyo omwalo gutandikibwa oba buvudde ku bayindi wano ffe twayambukiranga wano olabaawo wakati ku muti ogwo nga we twambukira ne tugenda eka ne tuvaawo abatasobola akasozi nga awo waggulwawo katono nga we wali ekkubo litambula liti nga liyitamu n'amagaali nakine booda era abayindi we bagirako bakola ne maramu najja akomaawo. Kyekiriwo obulungi olw'ensonga nti olaba kampuni nga yo tetulemesa kampuni naye n'omukozi akola mu kampuni jjukira anywa amazzi gano ng'akomyewo waka. Kati oyinza okulaba nti bamuwadde akasanvu kuba ayagala okukola naye n'akomawo waka ng'omwana agenda kulwala typhoid. Mu meeting eno tusazeewo kubanga ebyama byonna bwebiri amaterials zituuse ground era nga ne ssente zebeeyama ez'okusasula nazo ziri so bwe twabeera ne meeting eyanene abakulembeze ba munisipyo baatutegeeza nti work plan ne BOQ zaali zibulako kwampendi nga signature ne baba nga baali bakugambiddwa okutandika omulimu by Friday which was yesterday naye kitutuuseko tubanga bagamba nti zikyalimu ebirumira naye ate ng'obwetaavu mu kulaba weebuli abantu bange beetaaga amazzi amayonjo abatakola ababadde bakola mu makampuni beetaaga okuddayo okukola okulaba nti bawanirira families zaffe.